Atenderezebwa agulumizibwe owekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo ndi kitangaala nkusindikira ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi muwanguzi nkusindikira obuwanguzi mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisitule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Kati tunaba kubeera nga tutandika ebbaluwa ya kadde kano abaagalwa nsaba kubeera nga mbeetonderako waliwo ekintu kye neerabira ku bibbo eby'obusinziiro abaawuliza omusomo ogwo. Ebibbo ebyo ebibiri eby'obusinziiro byonna birina okubeeramu ekiyita abali ewala. Kyonna bonna bibiri ku bibbo bino birina okubeeramu item eya ekiyita ebali ewala, so yeetaagisibwa nnyo era tesobola kubeera ng'ebulamu mu kibbo. Weewaawo ekirala advice gye mpa eri baganda baffe bonna abali mu biyumba abaagalwa, omuliro tebaguzikiza na muliro. W'olaba nga boosi wo akambuwadde era ayagala kubeera nga akutuusaako olabe, kakkana ggwe tandika okubeera ng'omuweereza ekitangaala akakkane asobole okubeera nga takuggya mu bulamu oba takutwala bubi. Obuzibu bw'okola nti ate waakunyiiza naawe ate n'ovaako, kati ekizikiza ekitudde mu ye okitegeera, ate naawe ekitudde mu ggwe ne kibackfiringa ne muyongera kubeera nga muzaala kizikiza. Abaagalwa, wali oteeberezzaako nti waliwo abantu abamu ababeera oluusi, nkyogera bwogezi naye njagala okifumiitirize, abali ewaka nga oluusi abamu abatakwagaliza basobola okuseesaamu nga bakozesa amayengo ag'ekizikiza ffe gwe tuyita eddogo, n'asobola okubeera nga ataanuula oyo boosi wo oba oyo yenna gw'oba oli naye n'akutuusaako obulabe naye ng'akikoze ali Uganda oba ali waka. Okitegeera? So abaagalwa muyige okubeera nga buli w'olaba nga boosi wo avudde mu kiyumba amanya avudde mu mbeera abali mu kiyumba, gwe muyiire ekitangaala naddala ekyakakobe, kubanga batuwa permission okubeera nga tukozesa ekitangaala ekya pinka n'ekyakakobe eri omuntu yenna okumuyambako okumuggyamu ekizikiza ekyo. Then ekirala mukozese nnyo omunnyo, munaabe nnyo omunnyo nga muli mu biyumba musobole okubeera nga mukyajinga. N'ekirala, ruumu yammwe oba enju obeera ng'osobola okufuna akakisa ginaaze n'omunnyo. Amazzi ag'omunnyo gateeka mu kacupa n'oteekamu enniimu, amatonde aga nniimu 10 ku 15. Oba w'obeera nga waliwo ewaka nga waliwo lemon essential oil, naye osobola okukozesa essential oil oyo mu kifo ky'enniimu oba ekimu ku kyo n'oteeka mu mazzi ago g'otadde mu kacupa nga otaddemu omunnyo n'ogasunda paka ne gasobola okubeera nga gonna omunnyo ogwo gugenze tegukyalabye, tokyagulaba mu kacupa, then n'oteekamu enniimu oba lemon essential oil n'obeera nga okansira awantu gye muli, kubanga mwe temulina bombona rweza. So ky'osobola okubeera ng'okozesa okubeera nga okansiza amazzi ago agamanyikiddwa nga amazzi ag'obwakiwanuka. So gakuyambeko okulaba nga okiriyalinga awo w'oba oli. Weewaawo ebbaluwa okuva mu akakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu akava ku mutendera ogw'omwenda nga kadda ku mutendera ogw'ekkumi egenda bw'eti. Tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa,
tujja wano okusobola okubeera nga tubayamba okubasongera ku buzito obwo bwe mwetisse era nga naffe kye kimu kye tukola okubeera nga twejjako obuzito obwo bwonna obukyatukwatidde mu nsi ey'omwenda tusobole okubeera nga tuyimusibwa okudda ku nsi ey'ekkumi. Abaagalwa, nga tuli ku nsi ey'ekkumi tugaziwa era ne tuyinjiwala mu nsi yaffe era ne tweyongera okubeera nga twemanya nga ebitonde ebituddemu amayengo ag'ensibuko y'obutonzi bwonna okusinga engeri nga bwe tukimanyi mu kadde kano. Abaagalwa, obuzito bwe butukwatira mu nsi eya wansi, obuzito bwe bukukwatira era bwe bukufuula okubeera nga buli kiseera toyina kakisa kubeera nga odda mu nsi ez'emitendera egya waggulu. Era kino kye kikuleetera okubeera nga ofuna empulira eyeezitowa mu ndaayo buli kadde. Abaagalwa, tuyagala tubategeeze nti temuyina kasasiro yekka okuva mu bulamu bwammwe obw'emabega bwokka oba n'obulamu buno bwokka bwe mulimu, naye era mutonda ne kasasiro, mutonda olubengo ne mutonda enkonge buli kadde ezibalobera okusobola okubeera nga muyimusibwa mu mayengo ag'emitendera gy'ensi eza waggulu. Abaagalwa, buli w'osalawo okubeera nga olondako okulamula kiba kitegeeza nti oba oguguba eri okuyimusibwako. Era buli w'owanirira amayengo agenge effutwa obutayagaliza eri omuntu, eri abantu n'egganda ly'awantu okutwaliza awamu, kino kye kibeera kikuteeka mu nsi eya wansi. Abaagalwa, buli w'obeera mu mbeera eyo gwe kennyini ye gwe abeera yeetaddeko obuzito ne bukuteeka mu nsi eyo eya wansi. Era gwe kennyini ye gwe abeera yeekuumidde mu nsi eyo eya wansi mu butamanya. Naye kino osobola okkikyusa w'osobola okubeera nga otegeera n'odda mu maanyi g'obwakatonda bwo n'omanya kiki ky'oli ekyaddala. Ensonga lwaki ebiseera ebisinga okola embeera ezo ezitudde mu mbeera oba mu mpulira ez'ekizikiza kwe kubeera nga oyina embeera eyakusigibwamu ey'ettumba, eyo ey'okulowooza nti oyina okuwonawo kwagala butayagala ng'okozesa maanyi. Omwagalwa, ettumba lino likuteekako bbunwe, ne likuteekako ebisenge, ne likuteekako ekkomera. Okitegera, lyo lyennyini likuteekako ekkomera ne likuumira mu kakunizo nga likulowoozesa nti abalala bajja kubeera nga bakulumya, nga likulowoozesa nti abalala basobola okubeera nga balumba obulamu bwo mu kadde konna ne babuggyawo. Abaagalwa, naye kino kitundutundu ku lugendo lwammwe, kitundutundu. Era tubasaba mukkakkane mu mpulira eyo ebeerezze ey'ettumba, mukakkanire mu gyo, oba mukkirize
mulabe nga wabeerawo enkyukakyuka. W'obeera nga tosobola kubeera nga weefuga mu bulamu bwo, gezaako okulaba nga oyita mu mutima gwo osobole okubeera nga weefuga. Abaagalwa, ebiseera ebimu teweetaaga kubeera nga weewala ebintu ebimu oba abantu abamu ng'otonda ensi yo eyo gy'oyagala okubeera ng'otonda. Wewabeera nga omuntu oba embeera yonna gy'otayagala nga eri mu bulamu bwo, omwagalwa, giwambaatire. Era manya nti embeera eyo eba eri mu bulamu bwo lw'ensonga. Mumanye nti embeera yonna ebeerezze eri obulamu bwo ekuyamba okusobola okubeera nga okula, okubeera nga weeyubula, okubeera nga okulaakulana mu mutendera ogw'omwoyo, era osobole okubeera nga ofuuka ekikula kyo ky'oli ekyaddala. Mu ngeri eno tewulina kubeera nga weegobako buli kinnoomu, tolina kubeera nga weesalako eri obulamu okusobola okubeera nga olaba nti otuukiriza obulamu bw'ekirooto kyo. Nedda. Bwe wabeera nga waliwo omuntu yenna eyali akulumiza oba akuwuliza empulira eyo ey'obulumi, kkiriza omuwambaatire, okkiriza ekyo kyali. Naye w'otaakikole omwagalwa, ogenda kubeera nga owa amaanyi go ag'obulamu bwo eri enkola n'ebirowoozo eby'ettumba oba eby'ekitambo ekikutuddemu. Kyandibadde kirungi okusobola okubeera nga oleka ebintu ebimu bigende. Wejjeemu okulamula, wejjeemu enge, effutwa, ebitayagaliza. Wejjeemu empulira zonna ezitudde mu mbeera ez'ekizikiza nga oziwambaatira ng'ozitegeera nti kino kye kizibu kyange, kati nkisalidde magezi ki? Abaagalwa, ebiseera ebisinga wandisanga nga olaba nti kizibu, naye yeyo engeri ebintu we bikola. Oyina okuwambaatira ekyo ky'oyagala okubeera ng'owonya, okusobola okubeera nga okula busukka kkubo wakyo. Buli w'onaakidduka tekigenda kubeera nga kiva eri ensi yo. Oyina okukiyitamu. Mu kukiyitamu osobole okubeera nga olinnya eddaala okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala mu muzannyo guno ogw'obulamu ogw'ensi yo. Oba okitegeera omwagalwa? Tokkiriza kubeera nga onafuyizibwa ttumba lyo. Tokkiriza. Nga newankubadde ebiseera ebimu bibeera byetaagisa okubeera nga oyiga amasomo ag'enjawulo mu bulamu bwo, n'osobola okubeera nga otuukiriza ebyo bye weetaaga mu bulamu bwo. Abaagalwa, tuyagala tubajjukize nti muli eyo okusobola okubeera nga muweereza abaana b'abantu. Era nga kino musobola okubeera nga mukikola nga mutegeera nti buli kinnoomu ali wabweru wo ggwe. Tukiddamu. Kino musobola okubeera nga mukikola okuweereza abaana b'abantu nti buli kinnoomu ali wabweru wo ye ggwe. W'onaategeera kino, wajja kubeerawo okwagala, era ojja kuleeta kwagala eri buli kinnoomu na buli mbeera. Y'engeri amwagalwa, engeri gy'okula ng'omwoyo, y'engeri gy'okulaakulanamu ng'omwoyo. Era kiba kitegeeza nti obeera ojje olubengo olwo lubadde lukukwatira mu nsi eya wansi mu kadde ke kamu. Omwagalwa, tosobola kuwanirira kwagala ate n'owanirira amayengo ag'okulamula mu kadde ke kamu. Tekisoboka. Oyina okulondawo kimu. W'olondawo kwagala, kiba kitegeeza nti oba olonze kitangaala.
era oba olonze okubeera nga oweewuka mu bulamu bwo. Era kiba kitegeeza nti oba oyiggyeko olubengo olwo lubadde lukukwatira mu nsi eya wansi. Omwagalwa, buli kiseera gezaako okulaba nga olonda ebyo ebiri mu mitendera egya waggulu okusinga ebyo eby'emabega ebibadde mu bulamu bwo. Buli kiseera kijjukire. Era gezaako okulaba nga oteeka empulira eyo gy'oyagala okubeera nga ekuwuliza bulungi mu bulamu bwo. Empulira ennungi. Weebuuza ekibuuzo. Empulira eno gy'empulira empuliza nga siwewuka oba empuliza mu mbeera ey'obuzito. W'obeera ng'owulira empulira ekuwuliza nti oli muweewufu, teeka essira mu kkubo lyo eryo erikuyamba okusobola okubeera ng'otambulira mu kkowe eryo erimu. Eryo erikuweereza okubeera nga oyimusibwa mu nsi yo. W'obeera nga oyina empulira ey'obuzito mu nda yo, kiba kitegeeza nti obeera otadde essira eri akakuniza ako akakukuumira mu nsi eya wansi buli kadde gy'ozze otambulira mu bulamu bwo obw'emabega. Okitegeera? Ke kaseera k'okubeera nga mulekeraawo okubeera nga mutambulira mu ssaako buli kiseera mufa we mukomawo we muzaalibwa mu kifo ky'okubeera nga muva ku ddaala erimu okudda mu ddaala eddala. Muve mu kibiina ekimu. Mwetaagisa okulaba nga mufuna ebirungo eby'obutonzi bw'obwa Katonda bwammwe obw'obulongo bwammwe okufuna enkyukakyuka ze mwetaaga. W'onaakikola kino omwagalwa, buli kinnoomu wabweruwo naye ajja kubeera ng'akyuka. Osooka kwekyusa. Era bwe weekyusa w'okyusiza n'abalala ojja kusanga ng'obulamu bweyongera okubeera nga bunyuma. Ife ab'akakiiko aka Sengendo ezawa Ddungu tuli basanyufu nate okubeera nga tuyogeddeko wamu naawe mu kadde kano. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.